Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekkaanye bannaayo oba omugenyi atandike. Tulina omugenyi eyagatumala wano. Omugenyi twabadde tuli awo nkozisoose babuuzaako ntuukiddemu. Bane muli mutya abatulaba abalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mwenna abasiibi basiramu bannange abali mu swawumu Ramadan ebatwala etya mikwano ye ate nammwe abatulaba ab'enzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. So olunaku lwa leero tuzze we have omugenyi in the house and that is none other than Shadia. Shadia tubadde awo nga bwe tumukubira kasimu nti munnange watugamba ojja tuddira ne tukyalinze eno tetumanyi kye tuzzaako naye nga bba abantu nga bwe watugamba olonda bo balonda. Ndowooza naawe obululu obulaba nti bugenda mu maaso nti ye njabba ddamu temufaayo. So nabadde ndi awo olunaku olwaleero nga Shadia yaŋŋamba nti munnaaye oli wa nze gye nkulabeko ne mugaba bannange nze atera okukunoonya kati ate kyenzijukira nti toyina budde ogenda vuba otya ku mulimo ojje. N'agamba gwe tofaayo ndagirira we nninza okukusanga. Nange ne mulagirira akafo. Tubadde tuli awo nga Shadia ntuuseeko nga zze tunyumyemu. Shadia assalamu alaikum. Alaikum salaam. Oli bulungi? Ndi bulungi. Twakoma otunyigidde ne ŋŋamba bannange laba omuntu era okuswala omulundi omulala naye ŋŋanze Shifa yagumira okuswala naye akangire nga ŋŋumira eno nga bwe ŋŋumya ne Faruuku nga bigenda bitya? Tutambula mpola mpola. Swawumu naye tusiiba mpola mpola. Oli bulungi? Ndi bulungi. Abeeka bali batya? Balungi. Beeyagala? Beeyagala. Ate bebi waffe bebi ani? Erinnya tojja ddiyogera? Bwe twogera erinnya baba tebamulabye. Kale our daughter is she okay? She's fine. N'otukuba ebimuli bya Valentine tewabitukuba? Sabibakuba. Ate nabikwata. Wabikwata ate wabyagala? Wow. Byakusanyusa? Kyansanyusa. Nga tuli eno tukulowoozaako bannange. Olwatuuka ng'otugamba nti bannaye tugenda otuuka ku Shadia gwe twali tumanyi we tusekanga yakyuse dda tayimingi n'ekuteerako meseji z'abantu era simanyi abamu balabika baafuba ne banoonya ennamba yo abamu nenjibamma nga bagamba gwe Shifoleka tomanyi kwogera ffe tuwe tukole ki twogere ne Shadia ne mbagamba nze respecting opinion y'omuntu ne bonaamugamba kino ne kiri ye okusalawo kuli eriye tugumiikirize. Shadia ali tuddamu n'atuwa ansa. Tugumiikiriza nga tusirise nga tuli bakkakkamu era baabalonzi bagendera ddala mu maaso era nga tugenda ku last edition of the voters. Tulinayo last katugenda teekayo last abasembye ziringa video 6 like tulinayo videos nga 7 ezaggaddewo era bambi twaggaddewo okulonda twaggaddewo unless nga mulina ebiteeso ku Faruuku n'ebigenda mu maaso but ko okulonda tuggaddewo. Era bwe muba mwagala okumanya awangudde mulina kuyita mu videos ezo from where we started from mpaka ku video egenda osembayo. Monna mwebali twabataddemu abalonda bonna mu budde nga deadline tenaggwako bonna mwebali tiimu Jessica tiimu Shadia byonna bagenda byetegereza nga seekubidde wamanyi na side kwe neekubira. Gutondaba abantu bagamba nti bangamba ndi tiimu ani nti like nkulembeza Jessica bwe bangamba naye mbu tebaalaba video za Shadia bulungi zaali tezirabika because Shadia ali busy ate abeera wala. Kale oli yasinga obbeera ewala but she's available. Nti abadde available so
kati Shadia otusazeeko ozze otukyaliddeko kiri kitya? Nze twakoma wali ng'otugamba nti ojja tuddira naye bba abalonda balonde sigamba nti ovuddemu mu bantu mu lwokaano oba wali ovuddemu tubaire sooka otuddemu ekyo tuyinza okuba balonda naye nga waluvaamu olwokaano. Nedda era nga yena kibagamba bakikyali mwoli mwendi mu lwokaano situvangamu kubanga watugamba tulonde omulanyirizo gamulonda ayagala mube ffane tumale Shadia nga okomyewo wano kutugamba nti okulonda mwalonze naye nze sibiriimu. Nedda kyenayogera nali nkitegeeza ngera nkimanyi era kati nze sivangamu mu lwokaano ate era n'ekirala ebyokubeerawo nange nalina kye nali njagala okwongera okwetegereza. Wayinayo ensonga zo zoyagala okwetegereza obulungi? Nalinayo ensonga zange ze nali njagala kyova olaba nga koolo byagenda bwe bityo naye nga bekyanyiiza bansonyiwe saakigendera banyiiza naye nange nalina kye nali njagala naye nga olwokaano siruvangamu era nga ne Faruku naye nkyali wamu naye nkyamwagala. Sooka okaddemu ako tukawulidde Shadia. Ne Faruku naye era naye nkyamwagala. Shadia ekyo kyogambye nti ne Faruku mwoli ate ne Faruku okyamwagala kuba abantu bagamba tuyinza oba tuli mu kulonda Shadia bwe tulonda era waliwo n'abagamba kati ate mutubonyabonya n'okulonda nga Shadia yabivuddemu kati Faruku twala butwazi Jessica ekyo tukigale wabalaba? Nabalaba. Kati ekyo kyogambye nti Faruku mubiri ate era omwagala oba okakiddwa ng'oli under pressure okukyogera? Sirina muntu n'omwankase nange nali njagala kulaba oba naye kennyini bamukaka kubanga abantu era baali basobola okulondawo nze naye ng'ate yensinzi gwayagala. Nga si gwe gwayagala? Wali olina kyeweetegereza ng'oga bayinza okulonda abantu ne bakulonda naye nga ye Faruku si gwe gwayagala? Kyakujjira nti bayinza ate nga naye wandyagadde ogende naye ng'akwagala si lwa abantu kukulonda. Kyo kituufu. Kati nange kyenabadde nkyanoonya era kati n'ofuna ki? N'ofuna ansa ki? Ansa gye nafunye nti talina kale nnyo nkolagana y'amaanyi na Jessica esukkawo. Walowooza nti tuli gwe kukusiriwaza? Nali manyi nti oba kunzanyirako kale kubeerawo nga kifaananyi ng'oli baagenda dda mu maaso kati ate ng'eno bakuteekawo nga kifaananyi. Bwe walowooza naye ng'ate oba mutuufu era okirowooza so kati wagenza obyetegereza nga si bwe kiri. Bannange too much pressure. Valentine it went wrong bambi gwe tomanyi byavaayo byali bingi. Twaka oba video tugiteeka ntunga owaayi katugiteekeyo kuba ate bwe tutagiteekayo tuli banyumiza tutya nti ate muna ebyajja bitetuya ku Valentine ne batukyawa baatugoba dda tuli bagobe naye nga Shadia like nziramu nkubuuza ekibuuzo kino ku nsonga zo ne Faruku tolinayo toli under any pressure tolina kyoyisaawo tolina obanze shifa bagamba abantu nemba shifa nza kaka nga nza kikugamba lwampaka abeera ne Faruku ate singa gwe obadde onkaka era ne kuolo nawe kennyini waliwo lwe nagaana kati singa gwe obadde onkaka era nali badde nzikiriza kubanga nze akukaka naliwo era naawe waliwo naye era nensalawo nze ekyandi ku mutima. Oweeyagalira n'omutima gwo tokakiddwa? Ate era nenjagala Faruku mumukuleetere ne nga kubanga tulonda okulonda tulonda tomumeetingangako in person. Era najja in person that day n'omwerabirako buwoti
n'oyimirira naye ng'omulaba so kakitegeeza after okumulabako obadde olina reasons nnyingi okusinziira ebyali bigenda mu maaso n'okusinziira omuntu ng'omulabyeko physically kati oba waddembe okola ki okukivaamu kituufu byonna n'obirowoozaako era byonna natuula wansi nembirowoozaako nekyenyini kye nali mboosaboosaamu nga tewali nnyo nsonga y'amaanyi. Okay, kati abalondo bawa bubaka ki abantu abavaayo ne bakyogerako ne bawa reason opinion zaabwe okyobogerako ki abavaayo mu kulonda ababadde barecord abantu berecording amavidiyo nabalaba anagamu gakyajja naye twaggaddewo kakati okusooka nja kubeebaza okubeera nga balaba era ne bafollowinga kati n'ekyokubiri nembeebaza naddala ba ttiimu Shadia kubanze benaabe baadde bangi nabalabyeko era abawera era abangi kati nembeebaza n'ekirala beebaza mutima mulungi kale kubanga era na bino bibaamu okwagaliza bibaamu okwagaliza kati mpozi nekyebansabye kubanga era mulimu abasabye nga ate totuyiwa totukola biki nga bye balaba ku Valentine kati obubaka bwe nnyinza okubawa nti sikola ki sinnavaawo nkyaliwo era sijja kubayiwa. Okay. Kati Shadia gwe okusinziira boolaba akalulu okalaba otya ani ali waggulu era nze ndi waggulu newagira okusinziira boolaba akalulu nze ali waggulu. Okay, kati Shadia omanyi buli mbeera ebeerawo etuyigiriza etuwa n'essomo kati gwe okusinziira boolaba embeera kiki kyakuyiga kikyofunyeemu oba gwe kiki kyolabye mu mbeera eno okuva ebintu bino gye byava mpaka wano we tuli? Ekisooka nze kyendabyemu nti omuntu ebiseera ebimu kale olina okubeera omuvumu okwenganga buli mbeera kubanga era mu buli nsonga yonna challenges zibaamu naye olina okubeera omuvumu kwenganga n'ekirala kale okubeera ng'osobola okuyimirira gwe kennyini n'oyogera gwe kennyini ne weeyogerera. Kati Faruuko omuwa bubaka ki kuba gyali tabitegeera okuva etwava eyo? Obubaka bwe nnyinza omuwa mugamba nti agume kubanga nze nange era ng'omuntu nali nkola ki nange nalina kyendi neekengeramu ate nga oli mutuufu naye kati abeere mugumu. So kati kowola ba ttiimu Shadia bagambe wooli ba ttiimu Shadia mwenna wendi era nkyaliwo nnyo ababadde batidde nti oba ate ayinza otuvaamu biki bonna babeere bagumu nze wendi sinnavaawo. Shadia tavangawo waali ate era banaye takakiddwa kubanga tubalaba abamu oba abamu kankozese kino ekigambo abamu ne bwe tunaasula nga tubannyonnyola bo waliwo abantu nga baagaana bugaanya okutegeera nga bo DNA ey'okutegeera teriimu mu bo nga ne bw'onaamunnyonnyola mpaka nkya Shadia ne bw'anaayogera nti bannange sikakiddwa neerabira ebintu bino ne neesiimira ng'oli tojja kutegeera era kati wabaawo oligola baatudde mu kakamera ke n'akola vidiyo gwe Fifa tolinayo baganda bo mwetwalire lwaki gwe tomwefumbirirwa g'oli mufumbo kati mmwe DNA ey'okutegeera mitwe gyammwe teriimu ne bwe tunansula nga twogera ne twogera mpaka omwaka guli mpaka guli nga mmwe it's okay ate nammwe tubaagala mu nsi muli balungi kati kyekituleetera okwawula nti tulina abategeera n'abakola ki n'abatategeera tewali kyakkola. Shadia yeeyagalira abadde alina all means okukivaamu abadde alina whatever it takes okusalawo n'afuna ebyokwekwasa bibadde na bingi ate bayirayo ku Shadia bw'aba ayagala okukivaamu ebyokwekwasa abadde alina bingi ebyotutunuzaamu atugambe because of ABCD sibeetaaga
because of ABCD mwakola kino abadde alina reasons zasobola okuteekawo atwekwase atuwaayirize naye nga nazo zirabika zandibadde zirabika agamba nze okusinziira kino nedda so but Shadia atwagala nnyo ate atuliko nnyo so she's here to stay wano tuli bulungi so kati bane Shadia akalulu bwe kaggwa tugeze nga simanyi naye abantu balaba mulaba kyemanyi nammwe mulaba ekirungi buno obululu naffe twabusalira amagezi baali bajja kkaayana naye eddundu tebannalonda naye tugenda abaddundu bonja kugenda wali balonde bulungi nga tuli ku ground naye akalulu kano bwe kaggwa tugeze nga gwakawangudde tuba tuzzaako ki ekiddako kati ffe saidi yaffe tuli ready katulina buuza gwe tuba tulinza kuzzaako ki nga akalulu kano tukamaze bulungi nnyo tugeze nga gwe akali waggulu gwakawangudde otuwa magezi ki tulinza kuzzaako kyawo ffe tuli ready akalulu bwe kaggwa ffe awangudde bw'abanga Jessica awangudde ffe kiriwo okukola ki kuba Faruku wamulaba from the very first time ng'avaayo agamba ayagala mukyala ayagala kuwasa kituufu era kitegeeza buli mukyala yajja eri Faruku yajja eri omuntu ayagala owasa era nsuubira wawulira abamu bwe twajjako ku lisiti lwakubeera bweru nga bagamba nti ndikomawo mu myaka 2 kitegeeza omuntu yali ready kuwasa nga tali ready kudda mu long distance relationship so kati kitegeeza tuli ready era tekyetaagisa gwe tugamba mwe kyemwagala kyemuba muzzaako ffe kyetwagala okimanyi kuwasa ate mu butongole so kati gwe otuwa magezi ki nti bw'abanga in case Shadia yayiseemu mu kalulu kano tugeze nga yeggwe otuwa magezi ki tuzzaako ki nange era amagezi genyinza obawo gakubeera nga mugenda waka babawo olukusa so bwe tuba nga akalulu Shadia tugeze gwayiseemu kyetuba tuzzaako amagezi g'otuwa kugenda kufuna lukusa bakiyita lukusa okay so bwe tuba tuwangudde akalulu kozaawo okubawa olukusa tugenda wasenga gwe tusabaani tusooka wasenga bambi ntuyamba abafumbirwako ewasenga so kati tuba tugenda ewasenga ne tumusaba kati bwe tumusaba senga gwatuwa contact ye nsenga contact njirina anti ngamba ojja gituwa bwe tuba oyiseemu sinnamanya kiddako naddala kana ate bano abajja bookya bano abajja abagenda yaabo bookya kati bi confusing oba ani anaayitamu kubanga ate bano balalamu okusinziira ekitono kye nnalabyeko kati tuba tugenda ewasenga ewasenga wasookayo omuntu omu n'amugamba twagala bamukubira simu nti twagala kujja oba weesitulayo omuntu n'agenda ne basaba nze ndowooza nti era omuntu omukubirako ku ssimu kale okumanya nti ojja kati mbadde mmanyi yeggwa akubira senga n'omugamba nti senga abantu bange baagala kujja kukyala then bwe tuva mu kukyala kyekituwa kiri ekyokwanjula ne batuwa date ne tulonda naye nga kyemmanyi abagenda era basobola okubeera 2 ba 3 mu kukyala ogende wasenga abasooka anti bakyala wasenga si kyo tebakyala wasenga basooka nti wasenga anti no musooka kugendayo okusaba wasookayo omuntu n'asaba naga asenga tusaba kujja kukyala oba akuba ssimu nedda kati nze nkuba essimu Shadia gwa akuba essimu njokukuba genda kubanga kyenneebuuza kikino gwe gwategeeza senga kati ffe ate ba stranger tetusobola kusaba senga
ekyo gwakisaba senga senga n'akitunuzaamu abalala nti senga munaye abantu bange manyi senga ogende watata agenda na bbaluwa okukyala ife okukyala emirundi ebiri nedda ate tugende waliyo okukyala ewa senga okukyala kuba kwa kukyala wa senga mu nnyumba then okwanjula banjula wa taata sikyo bakyala wa senga banjula wa taata si bwe kityo bwe kiri so kati naye gwasooka omutegeeza era nze njosooka omugamba so kati oba yampa tomanya yayinza otuwa olunaku olugendayo fe omukyalira anti bw'omutegeeza n'omugamba tusaba kujja kukyala then awo nkozi yatugamba nti ne tumubulira tujja bameka tusa omugamba tuli kujja abantu 10 okukyala oba 5 oba 2 kisoboka era nakyo byebyo byokukyala mu nnyumba then bwe tuva mu nnyumba omukolo ne twanjula bwe tuva mu kukyala kwe kuva tukkiriza okwanjula bwe kityo kituufu bambi abalaba mutuyambeko nze gwe omutwe gugasi mutuyambeko abaamala emikolo gino oba musobolera okurecordinga video nabagambye okulonda kuwedde but you can record yourself and explain otugamba nti shifa abasooka bwe bati ne bazzaako bwe bati abamu batera bigatta waliwo abakola okukyala ng'ate banjudde lumu si bwe kityo gwe wandyagadde ki bw'oba gwawangudde akalulu kusooka kukyala ne twanjula oba kubigatta tusooka kukyala wasenga mu nnyumba then ne tulyoka twanjula ne batuwa date ne tuteesa ne senga ku date ey'okwanjula Shadia gwaba alina okukubayo essimu n'ebyo byonna tutunula mu future mu maaso awo akalulu bwe kaba kawedde nga abana betuyinawo abagendayo bano bo balalamu bakubye akalulu baaba kazibu okumanyani akali waggulu then bwe tukavaamu era namwe mugenda bba mu kiraba kigenda kubeera feya nnyo lwako bannange abamu waliwo ttiimu emwe erina abayomba ate nga bavuma nti siina maanyi ndi muswawumu mu nsa naye ne muswawumu ne mutansaasira ne musigalanga era mu nvuma bannange namwandigambye bannange shifa ali muswawumu tumukendeereze ku bivumu mwagala nsiibulukire ku bivumo byammwe naye nga munnange tweyanziza mutuyambeko musobola otunnyonnyola bwe tuba tujja okikola ekintu kyomanyi twaba involvinga twasalawo tuba involvinge twagenda olanga if we don't involve you mufuuka bazibu nnyo ne tugaaka tuba involvingire ddala muwa bali baawo ne mutulwanirira kubanga obujulizi bonna bubaayo muba mwatufollowinga from the very beginning naye nga Shadia wandyagadde akalulu okawangula bagambe ng'oli serious badde tebamanyi nti oyagala okawangula kati bakakasa bagambe nti oyagala kuba waliwo wano omwami nno yakaaba n'amaziga ono abadde ankubira 24/7 abadde ankubira 24/7 omwami oyo nno yatukubiddeko neddi actually kantwale wano wennyini n'omukisa guno mwebaza omwami oyo yes laba ate bwemukubidde ayinza ono olulaba yalinda nanga shifa tuzzaako ki kakati munnange biganye ono omwami ono bambi yatusiibuludde wano eno ono gwolaba zit dinno ku Mande be bana bamu abantu kuba twagala nga batwagala n'ebyabwe ndudde naye omwami ono natambulira ddala naye kuva dda actually omwami ono yatugulira sukaali n'omuceere omwami ono bamuyita Isma yatugulira omusukaali yatugulira ku sukaali n'omuceere mu kwanjula Millicent abeera San Francisco faaniwo nnyo ono yakuba nage omanyi amaziga g'omusajja gava wala yakaaba ne ku maziga n'agamba kati shifa
kati Shadia yakuzeemu n'abalala bangi badde bankubira ne mbagamba mulinde era wananziramu I'll put it public mulaba nsirise mumanyira nanziramu nange binsobedde kati era yatukubidde nga tubyogerako ku Monday then olwamaze bambi n'atusuubulula yatusuubuludde ono gw'olaba omulaba omuwulira Assalamu alaikum warahmatullah. Sente mperezaako ku mitwalo 14 ajjaso omuweeko emitwalo 6 naawe otwaleko 6 newa kamera omuweeyo omutwalo oba omuwe 2 kale bwebityo naye jasi muweeko emitwalo 6 egisigadde owa kamera omuweeko emitwalo 2 ezisigadde zizo naye nga bambi jasi naye wayo olwansanyusaamu nga ndaba muli mu sho kyala alyanywemu kasoda alyeryeko bw'atyo omubeera bulungi hope bye nziweerezaako ku mitwalo 14 kale bambi namwe mwebale tuweereza bambi tubeerako olwolumu ne tunyumirwa ne tulaba betulabye wadde nze ndaba biseeko naye nange binyumya waliwo munaye nange lwompako genda ku nseko nenseka nga ndaba okayanamu naye anti kifaawo okusifa kalebeera bulungi betuwa ku nseko nabo ne batusiima n'abamu ne mujja ku criticizinga kunoonya nsobi ate okumanya abantu bannaye bazibu waliwo eyanyombesezza ati munaye ennaku zino yagenze n'ensala bweti n'engejja ebbina kati ye ate obusungu yabufunye ku bbina lye yagambye siddamu kutambula nga nkyuka emabega sibalaga mabega kimunyiiza kiyamujja ne ku chano yange kati kitegeeza wema ntwala surprise tugeze nga ngenda eri siina kukyuka bwenti nina kutambula bwenti era ngenda kikola nze newaayo abawagizi okuntegeerera siriddamu era munzijukiza munashifa okyusiza ebbina lizeeyo era buli wenaakyuka bwenti kimunyiiza tayagala yagale tukimanyi oyina ebbina naye toddamu kati nyina tambu bannange munfuze nze abawagizi naye singa mundagira abamupa ku ssente era ngenda tambulanga bwenti oba sikyo bwe nditunuza bwenti ndikole bwenti basooka kugaana kubigula mbunetambuza kati newaayo munnange okwesaddaaka mbakolere bimwagala siriddamu kubigula era ngenda kutambula kyova olaba ebigoye enfuna binene biti ndowooza muno terirabise terirabise kati nafunye ekipale kyange kinene bwe kiti mukwano saagala kunyiiza ate munewe naafiirwa ggomu kyano teegwe kyo nejaggwa gwomu boona avaako sidde ate mukyalo ekyotera nja kudda ekyotera ate nga saagala kuddayo mu bubi njagala okuddayo mu bulungi nga ntwala mikolo bannyanjula nga nyina byengenze oba projects naye sikuddayo nga nnemereddwa Kampala kati oyo omu bw'ananvaako Kampala tennemi siriddamu kukulaga bbina gwomu munnanga atalyagala nja kutambulanga bw'osabye kati bebo bafaani obalabye kati olwo neyaze naŋŋamba bwe shifa yogera ne bakadaama bo ate gwe nviira ku bakadaama oba ali Bungereza oba ali mu Europe muyina wano yogera ne bakadaama bo boogera nnyo ne basukka ate abantu twabagambye boogere gwe toteesezza kubalaga nti muyina kuteesa muti naye ovuddeyo kuyomba nti nze omanyi abantu muno bagenda ne bakitwala nti bafolowa bonna nze yabalera nze yabakoza kati ne najja nga ate avuma nze n'akuteeka ku pressure ng'ayogera bubi ye kennyini ayogera bubi tanneeraba njogerayo yogera nabo kati omuntu ayogera atya bw'akyokka ayogera bali bagamba batugasizza sofa n'okusinga ye ayogera because they took their time and data to record so bana kati kyekyo kye bayita kyova nze omuntu bw'akeera ng'ayagala alwane wendi nkugamba steppingako mu ngatto zange olabe bangi baziwulidde bangi bakiwulidde nti okuba shifa kiralamu kyokya it's not a bed of roses si just kwetimba bimulina kudda ku red carpet okubeera shifa gwe tokimanyi so
guys, we are here to stand, we are here to work. Teri muntu ayogera negativity agenda kunzijawo. Bino nabiyingira ndi baby. Nnyo nkulidde wano. Abamu nkulidde na ku data wammwe nno ndi kitonze nno. Ndi kyana kito nnyo kya jjojjoozi wano. Tenga abamu bakwita mukulu. Abamwe? Yeah, but I'm just a young girl. Just nategeera mangu. Nayangu okubeera omugezi. So, kati ekyo nakyo kivumya kubanga bookeera okutegeera but end result yatulina kutegeera. So if bootegeera amangu the better. Kubanga bonafu obwongo bikubonyaabonya obwongo obunafu obwo bumanyi obubonyaabonya, so the earlier the better. Kati abamu olw'okutegeera kwaffe kutuweesa emyaka gye tutayina, but we love it that way. Yeah, and we respect that. Ayi tukyebaliza Katonda, by the way. Katonda yakikuwa. Abamu tukisabira ntulemerako. Kati nga bw'ozze Shadia bw'ankubidde nsooka ne ŋŋamba Mukama nenjogera ne Katonda wange nyamba Shadia bw'ajja embeera ebe ennungi nga si ya busungu, twereke nga ebigambo bye twegambye tebijjaako muntu, so tukisabira eri Katonda. Naawe ndaba osobola okukisabira bw'oba oyagala amagezi okumanya n'okutegeera obisabira noga Mukama kati ngenda mu mbeera eno nsituka. So kati for example kusanga nsoose kusurprisinga Prima, kati okisabira nogamba ngenda ku meetinga Prima ngenda musanga ku mulimo gwe nayo station media house number gyakolera. So noga Mukama nyamba embeera gye ngenda okusanga, nyamba bibe birungi, nyamba nkoze simple, give me the right words to use. Okitegeera. So buli kimu tukiforwardinga eri Katonda. Omuntu ne kyalowooza nti tekyetaaga kusabira, we pray ku buli kintu, buli kimu. So tukisabira, tetukoma kusaba ssente kugenderako ebirala. So Shadia naawe tetumanyi oba yeggwana aba mukyala Faluku, but naawe so kisabira noga Mukama tekikoma kuba mukyala Faluku, but osabira enkolagana ennungi. Kubanza era nze Katonda bantu ntudde naawe. Tonda bantu tunyumya byonna, njagala nnyo Faluku. Era okimanyi n'abandi bakimanyi. Kwanza bwenkeera ne accepting omuntu ti this person is my friend. Nsuubira okirabyeko. Abeera mukwano gwange. Kati ate mune nze bikyukamu. Ne bukya Shadia n'oŋŋamu ne Faluku alina embeera gye sitegeera. Kuba simumanyi nnyo. Yes. Namwaniriza but sisobola mumanya kusukka. Manyiiko ebitonotono. Era nsuubira waliwo etwaliko simanyi oba wabiraba naye ebyo byali bikunyiiza wali toyagala tulabaawo. Jessica we yajjira eddundu. Eddundu nabiraba. Wabiraba? Tebyakunyiiza nga tuyatutunulako. So waliwo nabagambira nti ye mweronda ku Jessica naye mutabani wammwe ye ali perfect. Wampulira? Kati ne bukya nonga nti munange mami Faluku bikyuseemu simutegeera. Mba nafuuse dda ttiimu ggwe. Oli tasobola kukola bitajja, ensobi tezibulamu kuba naawe era ajja zikola. Era nze nyina abantu bemanyi okugamba sorry nga nkoze ensobi naye ne mbagamba tekikoma wano okukunyiiza n'enkyanca asobola okukunyiiza. N'abandi abo abawagizi basobola okugamba mutera obbagamba ne bagamba leero ngenda kukola surprise naye mugenda kunyiigira. Siina kyakukola. Nenkimanya kati ngenda kugaba nawe ebivumo byange ate luli balinjagala baliyanjagala. Era ekirijjanga kirungi. So kati nange simanyi Katonda kyekyo kyeyanonda nkole. Kuba nange waliwo omanyi nange olumu byenkola we bintama. Nga bivumo bisusse. Ebivumo teri gwe batavuma, otolaba bavuma basobola okuvuma president ne bamukalakata alina obuyinza gwe bamanyidde ddala nti asobola okugamba bwe pa kino kibe. Nga bakedde ne bagamba gwe leero tofuluma mu njuyo era togifuluma. Naye olaba baddako oli ne bakalakata ate nze ekiyenje. Tebyandibadde bivumo but olumu tukolera mu mbeerayo. Like people get to misunderstand you. This job is so challenging. But ate otuulamu n'ogamba naye ate wawe biri ebyangu. Kuba n'abalala tebatugamba bugambi naye nga batudde nabo ne bagamba. But sometimes waliwo owulira nga like toyina mirembe mu kyokola. Ogenda oyingira mu bulamu bw'abantu bungi nga bw'omanyi nti abantu balina ebizibu eby'enjawulo. Olumu ne weesanga ng'obiri wakati.
Nokera nokolera omuntu nomala okumuteekayo n'akwebaza. Bambi weebale wankoledde. Bambi Shifa weebale wanjiriddewo omubiri nga ky'omukoledde kiri even more than what he paid for. Niwayita ennaku 2 nakkubira. Nagamba tugenda kukusiba. Mukyala wange ate kati yamaliriza agamba tabisiimye bipostinge. Naye nga akugamba bijjeeyo naye nga TikTok yonna ebisazeemu. Kati omuntu oyo ayagala gwe gojjeyo waakawo your effort. Yali okko posting in the first place. Kati yeefudde. Kyokka bali aba TikTok tagenda bo bacontactinga bijjayo. Basigale nga bo beeyagala bataddeko enamba zaabwe bwe nga video togirina. The creator. Nga you don't have it. Ne batandika okuthreateninga ne bakukubira amasimu ne boogera kino ne boogera kiri. But sometimes otuuka n'otamwa byokola. Era nze bwe ndaba abyesimbamu mbyagala. Nkugamba you're welcome. Naye akiwulire. Nkwaniriza ye. Kubanga kisukka balloons ne cake. Kyenkola kisukka okutwala cake bagisale ne balloon. Kati ova olaba buli wemba ngendo sinkana omuntu nsaba nnyo. Nti Mukama nnyamba omuntu ono musange nga mental ali okay, aleme kubeera dangerous, aleme kubeera bwati biba bingi. Oli n'ayimirira omuntu omukulu n'akola threats. Kati yako okumanya byewuunyisa. Nze waliwo omusajja yanneewuunyisa wano. Muyina, he stays in America. Namusurprise nga mukyala we ng'akomyewo Uganda. Nenkola surprise. Kapo neesanyuka. Musurprise emwo mwalimu ne Nazaala we. Ne Nazaala n'asanyuka. Like everyone was happy. Omukyala nga bona amanya nti mukyala wange ne maama we bakomyewo Uganda. Shifa dduka yanzija ne ku byakola n'anzirusa emisinde. Nembirekawo. Ne mmala okukola obulungi surprise went. Ne wayitawo omukyala n'addayo ne US ne babeera okke n'omwami we. Ne wayitawo mwezi gumu 2 3 mwaka. Yakomyewo after 2 years. Oba 3. N'agamba remove the video because omukazi yanobye. Can you imagine? Yeah. Ne mugamba in life waba omukazi yanobye after 3 years lwe nabakolera n'osanyuka. Kati ogenda ne mu album oyuze ebifaananyi by'omukolo. Wabawo those good memories. Ngena mugamba ne gye wagula empeta ng'omuproposing mbona omukazi yayenda n'andisappointinga. Ne mugamba like is it my fault? Nagamba you wait you're gonna hear from my lawyers. Konza I'm waiting for them. After 3 years omukazi yakola obwenzi omusajja najja ssebo n'asiiwuka empisa n'amblastinga kwegamba naddira ekyamukazi w'okunoba ne mugamba okay if you don't want to look at the video tobikula kuba erina wala bambi ogituuka ku wala nange kenyini wano bwe ŋŋamba ogibikula simanyi nawa weeri naye obiraba bye tusanga Shadia. Omanyi njagala nnyo okusharing but like I'm one of those people abali ku media abagala nnyo sharing the hardship that I got through. Some people tend to think nti Shifa naawe kaaba nnyo over complaining. It's not that. Njagala nnyo omuntu ayina akalimo kayina akagumireko. Njagala nnyo omuntu bw'oba oyina w'otudde ogumira akalima ako kubanga si byangu. Nomanye nti ne Shifa gyali kyokya kankwate bulungi boss wange. Kati waliwo ne yankubidde yesterday. Erinnya lino waliwulirako? Sanakulu. Olimanyi? Omumanyi? Nanyolya. Anti wamuwulirako? Yankubidde yesterday. Wali wamulabako? Namulabanga. Kati lwaki abankubira up to now? Because si byangu out there. Ontegedde? Nti out there si byangu nga bwe tubiraba. Yes, we appreciate where you are. Right now, woli leero. Ekyo isobola okwagala okuddamu engalo ezo zikwanirize zezimu. Nga tekikyasoboka. Kati otunuulira n'omuntu n'ogamba kati tugenda kunyumya ki? Stay where you are, I stay where I am. Chances were there, obudde bwaluka. That's why I value my job. I find challenges. Ezimu ezikanga, ezimu enzibunya, ezimu ezimmenya n'omutima ezinhurtinga. Lwakuba ebimu nayiga how to control myself n'okulumwa kubanga kyandi kifuuse dangerous to me nenfunawo enkiwummuliza. So kyenjagala abantu bamanye nga tonatuula kugamba Shifa nkwegomba olinawo space abamu bawoza olinawo space neŋŋamba kati ono yeeyogereza ali wala bwe naagikuwa space nkuyita onninaane
abamu baagala tulinaana abamu bwakulaba kati leero mukola show musese mwetisse keeke olumu we mukoledde bupate museka tamanya ebimu nsobola n'okwesesa nsanyuse bakkirayanti nga nsoose kusangula maziga mu mmotoka bati bwe njifuluma bwe nti neetekako smile because I'm paid to create smiles. Okitegeera temulifuna muntu abagamba bintu bituufu nganze nze mbagamba because I want them to learn from me, not because nti I'm a cry baby, but it's because njagala ba appreciating omuntu oyo atola kasente ke n'akakuwa ng'omusaala nga yakuwa akalimo. Appreciate where you are. Kiringa in marriages, if you have a man who values you nga akutegeera the same thing, value where you are. Yeah, so kati si byangu Shadia. Nsobola okukyaza wano just n'okola statement ne batagisiima ne banvuma munsi. Kakati labayo kati olumu gyasaba n'enjogera ye kuba yeeyoyo kati tomanyi bivumo bimeka nesi naye yennyini sibimugamba kuba abamu tubazimba. Bw'oba olaba video ze nasooka okukola nga ndi ne gyasi yayita sawana kujja mu kamera agambe bantu mbalamusizza abatulaba kati muzimbyemu ekyo bakitegeera nti asobola okwogera batera asobola omuntu kati waliwo ate yajja n'anvuma ekyo kiwala kyokola nakyo sikyagala nalabye kyonna muli ku muntu ate kyo kyesesa kati mune olulala ajja kaaba n'okukaaba nja kumuyigiriza so fana akamuyigirizaako okuseka kati yalikoze nalabye oli serious kyo kiseka naye kati abamu baba n'ennugu aba agamba lwaki si yaliwaawo lwaki si yaliwo so kati ate n'ekirala she's doing something kyataamanya nti ayina kukola ekyo so we bear with people tubeera bagumiikiriza eri abantu ne tubearinga nabo they learn era omuntu yenna asobola okujjukira yonna gye tutandikidde before nga ye Eva abeera n'amabega wa kamera so ne mugamba you know what come and join me nga naye akutwazaako n'akutuusa waakutuusizza bw'abeerawo well and good naye bw'atuuka n'afuuka ekirala nga naye atulabako ng'atulabako nga era tukyongerayo nze ndiwo okukola and this is my job, I'm not quitting. Kati gwe nkugamba nga maimura to be just in case kuba nakyo nnizo kyogera ne banvuma era ati bajja kugamba walonzedda. Kati waliwo neyaŋŋambye eyanvumye ku nsonga z'abantu ye she had a point. She called me naŋŋamba Shifa abantu abamu ennonda gye balonda si nnungi, they are putting Jessica down. I think that was her statement. Ne mugamba munnange nze Shifa nange nsaasira abantu si buli omuntu amaka gye yakulira. Nze Shifa nsobola obba bwe mba nali nkuzibwa tebankulizaamu kusosola abantu na kukkakkanya bantu na kuba feelingisa bubi. But waliyo omuntu nga yendoza kimusanyula okuwuliza omuntu bubi. Kati kiteekinga nze ono gwe bali okuwuliza obubi omweducatinga. Kati good enough nagenda nensanga Jessica nga she's confidence aginsinza. Jessica, I admire her confidence. Confidence gy'alina esinga n'eyange. Kuba olumu ogenda n'omubuulirira ebintu ng'ate yakubuulirira okitegeera yeeyagala. Toyina kyogenda mugamba ne bonaamuvuma nti nno wakula bubi era ye ng'akyuka akuneenyeza. I love her for that so much. Era sijja kukoma kimugamba either afuuse mula waffe oba afuuse oba tafuuse. I will always love her. I will always empower her. I will always stand with her. I will always tell her the right words whenever I feel. I will always nga waliwo endorsement yonna gye nsobola omugattako. I will always do that. That is me kuba yenze omuntu ali munze ate mwagala nnyo mwebaliza ne Katonda. So wabadde ne point entuufu gwe yagambye nti like I don't like the way abantu bwajja alonde kimu nti ndi tiimu Shadia ndi tiimu Jessica but togamba nti ate Jessica okusinziira simanya yakula bubi yatunula ati. That is very bad. That is very bad. Si kirungi teyakironda. Okimanyi nti waba onaazaala omwana toteesa naye nti kati ngenda kukuleeta oli bwoti. Yeah, she didn't choose kubeera ekyo. Era Katonda aba asazeewo bw'ono okikyusa. Yes. Era ekyo sijja kirulinga out. I always say that I love her so much. Nebaza ne Mukama omuleeta mu bulamu bwange. Ate n'ebimu twagalenga nnyo Katonda nti tulabe nga tunuliranga ng'omuntu nga Jessica oyongere okugulumiza Katonda. Ate oyagale oli naye ekitonde kye. Ontegeera nti bwe ndaba Jessica I glorify God nenga okay
mukama nange wali osobola okunfaananya batyo ne tegali magezi gange okubeera nga nze shifanza ali bwenti nga ne Jessica ali bw'atyo kitegeeza I love Jessica nja muwa omukwano kuba nze tumi nkiwulira nti aba yeetaaga that love yeetaaga okwagalibwa at least mu nsi eno she needs one or two omuntu omu out there to tell her that you love her, to tell her naye yeegomba asobola okulaba gwali perfect ne binali era naye akyegomba okitegeera so she accepted herself n'asalawo yeyambalira obuntu bwe kuba the more bw'aneekweka gye mugenda omuvuma mujja mmanya teyeeyagala mu muvume ennyo kati she chose to show you kale ondabye yenze vuma oba ovuma oba mukitegeera oba omuwala oyo mumutegeera embeera ze kati nze Shadia kino nkyogera wooli oba Jessica yafumbye wa Faruku oba si yeye I will always love her ate naye mwagale she needs love besides everything she needs love Faruku needs love Jessica needs love kyova olaba abamu bategeera abamu abantegeera ennyo omanyi nyina bafaani abategeera ennyo omutima gwange oba n'okusinga bwe netegeera besides kyonna kyempitamu abantu okugamba era ne otusibyeko ka Faruku but nze I believe nyina kyenzimbye mu Faruku kubimu bye nasaba Katonda mu lugendo lwange to change people positively and I feel I've done it. Faruku alina confidence era ojja kwesanga nga decisions ezimu zakola mirimo gye nebyazaako ng'olaba nti omumentalinze I've mentored him ng'ogyeko byonna kugwa mu laavu kuwasa and everything ne Jessica kyemmanya alina byanjigiddeko ne byanfuniddeko so nkyebaliza Katonda mwagala abantu era woba obadde you about to type a comment abusing Jessica I'm not forcing you nti mwagale mu ngeri nti abe mwagale either nga oba tomwagadde nga mukafaluku but just love her because she needs love ate fenna tuva mu Katonda kwe baba bagamba nti we were all created in God's image mu Katonda temwamuwanguza obatondanga bwe muli nze saawaako Katonda nguzi okitegedde ate Jessica yonna gy'oli kimanye nti naffe batuvuma bw'otunuulya nga abali perfect kati ate oli yakedde bukezi n'ayomba nti neebiguza ye lwaki yesho zimutamye bw'aba alaba ebbina lyange and I get her place she's a jealous person but njagala obwajjerasibwe nti ayatudde abamu akuwalana tayatudde kati ate oyo mwagala nnyo nti azze kwegamba ne bw'oliraba negative comment ng'eva muyo ojja mmanya ibambye ebbina lyange limuluma so kati nsobola okitegeera nyina audio ze wano banzibaweeko ng'ayo aliyombera so kati nsobola omutegeera place ate oyo mba simunyiigira nkitegeera nti oyo yanhatinga naye ate ankyawa ndaba njakendeeza sigala alaba anange ensi eno naye kyemmanyi mu baana bingi ebyokunjigira bwe muba temuyiga through my conversations nga temujjayiga nange enjiga wendi wano buli lukya so Shadia tunyumizaamu akaboozi mbadde era sirina bingi nnyomberaawo nkubuuzeeko Faruku ate Faruku kino Faruku kiri kubanga someone might look at me like nvudde ku mulamwa but twogera ne ku birala tetugenda kwogera ku kimu Faruku right so twogera ne ku birala ne tunyumya mbadde mu updatinga waatabadde nti nange nafunamu ku bbinaawo ne linyiza abantu naye kati naye banaye abantu kuba nampisa mbi Katonda ffenna atugabanyizaako ono n'amuwa kino oli n'amuwa ekisa oli n'amuwa kala kati nze mukwano nze nange abawanvu mbeegomba naye ndi mukyala mumpi naye nange nenfuna ku bbina era nalyo ne likuluma oli yagala bampa obumpi ate mbeere muserebeeni Katonda alina bwagabanya naye Katonda abafeya nga atugabira ye abamanyi buli omu amuwa kimujjamu buli omu akuwa ky'onaasobola kati mukwano osanga naawe ebbina tewandirisobodde n'aliwo anaakola ki anaalisobola ate naye waliwo ekikyo kye baakuwa kyesaafunako yes waliwo ekikyo kyessaafuna ng'ate bw'okirina kati nze nkinyiigire tuyige oku appreciate nga ffe we see people ne tuga oh wow she has nice legs saagafuna naye oli amagulu ge malungi oli alina height ennungi oli bamupackaging bulungi we just appreciate in a good way yeah nze kimpa emirembe ne bwe tuba tutambula bano bakimanyisa obanga ntamanya bano era bakawala akalungi bano ekasimayiringa bulungi
ne bensanga olumu mu show mbaseekoza n'omusana nga gwe ng'oli mulungi ng'olabika bulungi bannaye waliwo ebintu ebimu ebituwa eddembe ffe ku mutima nga bituwa eddembe and twebaza Katonda okuba nga tuli abo abasiima abalala. So Shadia, ebigambo ebisiibula abatulaba. Ebigambo ebibasiibula kyenyinza obagamba nti balinde ne paati esembayo era nabo bagirabe ate era kyonna ekinaaba kivuddemu mu kalulu nze ndi free nakyo sikiina. You're free with it? I'm free with it. Wow. Okay. Bannaye kati Shadia njagala kusiibula kubanga obudde buyise. Halo, kamalirizeeko wano ndi mu kamera. So twagala kusiibula tukute kubanda obudde buzibye, it's getting late. Bannaye okutuzita tulina siibuluka Shadia agenda. Naye nga mwebale kubaako mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busabala Road na Janankumbi ni Benz Motel kula ebifaananyi eby'omulembe nnyo ddala. Beekwate togenda kwejjusa mitwano ansi eriemu Hypex Studios. Bagenda kukuba ebifaananyi naawe byojja okutunulako mwaka ku mwaka nga tebiggwa ku mulembe okitegeera bannaye. Era bannaye kansuubira nti Hypex Studios omugole waffe anaabayiseemu banamukuba ebifaananyi insha Allah. Era ng'obasanga ku 0789343802 oba ne basanga ku 0754192434 babayise Hypex Studios ku ebifaananyi ebirungi ne videography ku mikolo gyonna ku mukolo gw'osuubira gwonna okuteekateeka. Era nange I can't wait for my mukolo Hypex bankuba ebifaananyi. Wow. Oba naye omanyi nja kunyumira obugole ne lwakuba simanyi kuloola nze nantunula oba ntya ate obadde yagala kuloola ate omugole atunuzaako ku laavu kwolwo sirina kutwakiza maaso nga bwe gaba mu surprise nyabo tulese surprise y'engeri gye ntunulamu abantu nyina okugira ku maaso ntunuulira omuko olaba abako abazze okunno naye bagamba maama ono omugole amaaso gamuli mu ngalo kati saagala amaaso kwolwo gambe mu ngalo ye gaba gatya oba mu ngalo oba amaaso gaba gatya mu ngalo kati njagala bannaye. Naye Shadia bw'anaaba ayiseemu ajja kunsookayo ku bugole kati yajja okuntraininga obugole buba buti. Tomanyi bugole? Sibimanyi. Wow. Ogenda biiga. Mpozi era naabiyigira. Nanti nange ndabire ku ggwe. Ng'onsoseeyo. Millicent yatunula. Wamulaba? Ayina engeri gye yakyo. N'anyoola eriiso kati ate nze ataliina eriiso eddene n'anyoola ki? Era naawe ofuna engeri gye weemoolamu. Kyokka obeera ano nga weegomba omukolo ogusaba Katonda bwe gutuuka ate ne gukuwa obunkenke ng'ogamba naye kati ntunule ntya, nkumbe ntya, ntambule ntya, nseke ntya. Naye nze I'll be myself. Seetaaga kukyusa nnyo kalakita kubeera mbadde siri nnyo kipaku. Siri nnyo that person. I'm kind of humble. Naye nyinamu ku ddalo. Nyinamu ku ddalo gy'abeera ate nti lunyuma ku mugole. Ku mugole? Shadia onaakola eddalo. Onaakolamu ku ddalo? Siriina. Ate ogambye erinyuma. Ogambye eddalo linyuma ku mugole. Anti bwe linyumira. Olaba era omugole anti gy'okoma okusanyukayo. N'omukolo gwo. N'ebifaananyi bya Hypex biba bivaayo bulungi. N'engoye za Hosh Fashions ne zinyuma. Ye mikwano Hosh Fashions bali ku share ebulenga. Nze nno baali bategeka. Buli mwaka bategeka ne bagaa kati bw'oba bakutwala guno ojja kwambala zino. Manyi buli mwaka kati guno balina ze bantegekedde. Aba Hosh. Naye ate era wagamba. Buli mwaka bantegekera. Era kasita guno guvaako ogugo gwe guddako. Naye okimanyi nti muguddako sigusukka Shadia. Anti era nayo kenyini wakyo. Gwange 2020 what? 2027. 2027. Mangambye togamba 2026 mbu gye nagamba naye. Nedda. Kye wagamba. Nti nno kasita ogwa mwami Gadi guvaako. Nga kuddako omulala ng'ogulyoka good. Kati buli mwaka bantegekera akagomesi bane waliwo kano Shadia gwatuusa okukambala bonaabanga gwe mugole waffe. Kabanti orange kano. Wow. Buli mwaka bannondera okalabye. Kati bangambye bose baba kutwala guno. This is the kagomesi. Kali eyo Hosh Fashions katudde. Then bangamba onajja mu banti orange oyambale kakala kano. Kakano.
ne baŋŋamba onzire mu kakala kano kati bannange muswadde ne leero era nnyongera obbagamba kigenda baluma tebantwala okalabye kasaanaze ku lwaki kagenda ne kunjalazi era ndiba nkyalina zino kati bannayira bakano kwegamba bampa obugoye ne bagamba kati ako laba Hosh Fashions ate kano kamakinga ne iPhone 17 bandintutte guno ng'ekyaliko eno eya orange okalabye naye nga ogujja maama abantu bagkyadya lwaki obajjukiza nti nagamba ogujja bagenda kummanja inshallah kanzikirize omanyi gundi namba yaŋŋamba njiga okubeera positive nzikirize so omwaka ogujja nyongera obbagamba nti ndi mutwale engoye bazironda dda n'emikolo abantu waliwo n'abatandika contribution emikolo yange kati anti gwalo waliwo eyaŋŋamba nti nze hanemuunu simanya ŋŋenda wa simanya nsi kitiketi ajja zigula ne wabaawo eyagamba nti nze shifa okukwambaza oba $2,000,000 sente ejja ziteekamu baziwe Hosh Fashions abenga yannyambaza abalala waliwo eyagamba nti ente 5 ali eyava azinnundira nno ali eyava eyo mbanyankole naŋŋamba ente shifa 5 zo weeziri abantu okulya ku mukolo azirunda kaakati katwogere okuyiga okulindamu ente zikule kati omukolo byonna ebisinga weebiri then hajati Aisha eyatimba ewa Garden Millicent owa JN Events nanga shifa ngenda timba omukolo gwo nanga oba kati gwe nasoko bakutwalako ate ku Divine osoko berekaawo ina naye bibyo byeyeyama naye omukolo awasa wandi wabula shadi yandeka tonzijamu byange nenga munsikirize mbasiibule tubaagala nnyo Hosh Fashions and Bridal bali kushare bulenga yes mwongere okubawagira ate ya kakati shadi yatubasiibule basiibule batumireko ntumireko ntumira ku balonzi naddala abannonzi okusingira ddala bakadaama kubanga era eriyo n'abagamba nti yali ex kadaama mbaagala nnyo bayiba we saagala na muntu aŋŋambira ku bakadaama kituufu era nga gye bazze sheeno gye bagijje mbeebaza nnyo beebale kunjagaliza n'okumpagira nentuumirako ne batiimu shifa bonna bashifaholics bonna nyinza obutamenya bonna bamalayo naye nga newoba towulidde mu linnya lyo era naye nkutumidde bonna mbaagala manyi notume okumenyako abamu abala ne baŋŋamba nze neerabidde waliwo obamenya ne bagamba bannaye era nze gwolekayo mu bonna waliwo neyayomba nze ngenda okugamba ate nze gwolekayo ani oyo gyali mukama bamuyita Mande Godfrey Ssenyonga watiimu shifa tukutumiddeko Mande leero gwe tutumidde n'abasigadde mwenna beemanyera kati shadya tubali tulina kye tusaba naye nga alina g'otatumidde gwesitumidde ntumirako ani muteebe mwami Kibuuka Ibrahim era waliwo g'otatumidde andayad waliwo g'otatumidde enseenene yinza okuba mutegedde naye ntumirako ne Faruku ani omulala leero mwami Gaadi Ju tukutumidde tushabe omwe Gaadi oyo ali mu ttiimu shifa nabagasse wamu ne Millicent abo batumiramu kaaka ensusu abo boolaba bamisinga ennaku zino nange nondudde okugendayo nafunamu challenges byali bikola live biki byonna ne babitutwalako
By the way nga twakaveeyo mu Valentine. Yeah. So tubatumidde. I miss you so much. Katono bagambe nti nze mbapanze. Ate basobola. Batukuba caliform bingi. It's a long story which I don't want to go into. But where tuli regardless we move. Sabatalaba live za Dondo tubadde ngezaako okwegattagatta. Ebintu babintwalako kwegamba nange olumuntu kanene training anenkoowa. Kale nga sente ozijjewa okubizaawo amangu ago ng'olwedde ate obadde mu kurebuildinga. So njagala nnyo era mukimanyi how much I love you and how committed I've been. Era bwe mulaba nnyigiriza ne bigaana manya mbutuufu bigaanye. Eno emmotoka eri mu galaji eno biki bingi but tujja tambula. So Shadia maaso awo tukusaba. Waliwo kati since oli naffe tusobola okusaba kye twetaaga. Badde nkusaba moment tulinako channel gye bayita Hope Shift Entertainment. Wagirabako? Hope Shift Entertainment walabako Faluku yayagala nnyo okufumbira kamere. Nga temunnagenda yali mu bufumbo. Like we wanted to take you through yasabako outing akutwaleko on a date, a proper date outing. Munywe kachai somewhere, maybe that will be done ng'ekisiibo kyakaggwa I think. Then okufumbira kyasobola okukikola wano nga tuli mu kisiiba. So fumbera nitugirya nga tusiibuluka. He's a good cook. Afumba. Asiiba n'omunyige. Nasibirako ne box waggulu. Ye kati asaba obirabeko ebyo mufumbeko mwenna mubeeko embeera gye mu experiencinga mwemanye because you're lacking that. Mwakilackinga temwakifuna. So akisaba bw'oba osobodde otufunirayo akadde kesimanyi oba onaakafuna because of work and everything nti bwe kiba kisoboka. Abadde asabayo ku budde obwo mwemitingeko mufumbeko mwenna mugendeko out somewhere munywe ku kachai munyumye like more time. Ngeri public on camera for people to get to know you. Some people feel that they know Jessica much kuba obudde obwo bwe twewa. Kati tusaba naawe tuwe ku budde asaba if possible oba osobola okubufuna. Obudde bwonja kubufuna. Kubanga by'okufumba luba lunaku lulamba kitegeeza tukeera. Kati olunaku oba olutuwadde. Then n'olunaku lwa outing luba lulamba. Kati bananga atasubscribinga ku Hope Shift Entertainment bino ate era tagenda biraba. Bigenda kukuyitako. Malayombe. Yani. Amalayombe nga bimuyiseeko true. Kubanga Jessica batufumbira bagenda mu katale ne banona enkoko wano naye okufumba kwabwe kwali kwa competition. Ani asinga. Tewabiraba. Wabiraba. Ani asinga. Ng'omu agamba nze ndi wa chips chicken, ng'omulala agamba nze ndi wa ttooke na kinyeebwa. Nze oli agamba nfumbira ku gaasi, oli agamba ndi wanku. Twanyumirwa. Newunya nnyo n'enku kuba nali sirabangako bafumbira ku nku mu sho. Musho wali ekyeza watero ngo ziraba. Walabako twayitako Rachel Namiro, twayitako Kabako, twayitako Victor Kamenyo ne mukyala we. Naye muzone ezikyasinze okunyuma. Eyo noono. Waliwo omukyala ono baye Nalongo. Waliwo omukyala oyo gwe. Magina Reiso. Nedda. Nalongo. Kitone. Kitone yakunyumira naye yatufumbira. Waliwo ne bano nagundi ne yasembye yona. Waliwo ne bano bana ba comedy. Bagundi. Zino oluyangano nabo batufumbira. Eriwe yasembye yakunyumidde. Yagundi ya Sham had a story. Yatugamba story bambi from deep down her heart. Ate story yayigiriza omuntu oba okwekkiririzaamu. Nti ate tewali kizimbibwa just like that. Like we build from scratch. Munefe tubeera n'abantu betuba nabo ng'oyagala ayige n'omugambako n'akuzimbira olunaku lulamba.
nga kati n'ogamba anaayiga atya ate nga byayiga tebikoma wano bisobola n'omuyamba out there naye bukyanga tali naawe naye tubedde bamaama b'abantu ku myaka emito we thank God yeah so guys kambasivule mbadde nyina akaboozi kangi nga Shadia mwesunga nammwe kyemanyi mbadde mumwesunga but ajja tugamba ddirwa n'aba n'obudde tufumbeko naye bagendeko out nga bwe muze mubiraba ate bino temubiyombera kubanga waliwo abaabikola kati muyinza olaba Shadia ne Faruku nga bagenzeko nabo ku beach ne mugamba ate era Shifa twakulabirawo okitegeera ono yafunye bufunyi Valentine ne muyomba naye nga tumaze emyezi 2 nga it's Jessica Kyotera Jessica Kalisizo Jessica simanya bagiyita batya kiri ekigambo ndi wa Lakizale yali ekifo bali bakiyita Lakizale Kyotera Jessica wano Jessica Beach Jessica dance olokulu kati Shadia naye alina ku experiencing ko outing they get to know each other bogeremu bemanye by the way ekyo kikuwa ne chance ogamba omuntu I can't continue with you nali simanyi nti olya bubi nali simanyi nti toyina njogera omanyi musotuuka out omuntu n'aboggolera abantu wuno nno faani wankubidde eyatwokyezaayo bannange kamukwata osanga wanaakokyayo nakusiibula assalamu alaikum mwami Isma Waalaikum salaam wa rahmatullah. Bannange mbadde wano ne Shadia agamba ki ajati Shifa alhamdulillah kutwala die Makka insha Allah yesero agambye oli nani ndine Shadia wano mbadde ndimwewaanirako bwe watusuubuludde wano eno oyona abasista wange nagamba simanyi noonya na bulungi kyenyinza nako simanyi nakumanya kangira nekwata agamba ki Shadia munne kakubuuzeeko ne ansa ojagirabira ku YouTube kuba obadde omu kubeebuuza ansa tuli wano Shadia ndikwogera naye maama alabika ayagala tukyawa Shadia assalamu alaikum warahmatullah alaikum salaam warahmatullah oli bulungi ndi bulungi ssebo gyebale kale naawe gyebale kale gwe tomanyi engeri gy'otuzzaamu maanyi ng'otugambye nti oli naffe ali wano tannatugamba nze nga wandimubuuliridde sijja mubuulirira nnyo naye kati kyalina okumanya nti eno famire gyagenda okuba nga afunye tali walala wajja gifuna olw'ensonga nti Shadia kati gwe muntu asobola okera ku makyana abantu ne bagamba nti Shadia yeetaaga ekyokukola abeerewo bulungi ne kisoboka gwe yakiŋŋamba era ku bantu abaliwo abantu abawulira nga bakwagala n'ow'omu kiyumba gye wali yenna asobola okukwata omutwalo n'aguteekawo n'obeera mu bulamu obulungi ekitali ku muntu mulala asobola okujja mu bulamu bwaffe ekyo kyo kituufu kubanga waliwo b'otunula n'ogamba buli muntu yenna gw'olaba oba ani agamba Shadia kati ekitegeeza nti Shifa wakeera ku makya n'agamba bannange Shadia tumunoonyeze bulamu busobole okubeera naye nga mukazi alina byakola mutuufu ate ne kibeera ekyokubiri gwe bw'obeera ne Faruku gwe ogenda okuba omutwe omukulu gwe gali makaago omuntu nno okubeera n'omuntu tapangisa talina alina ye yennyini muntu mutu ye kale ng'ovudde ku kikula kye naye ye muntu mulamu Faruku nga ye kuba singa yali musajja nga bano abapaaluuka singa abo bali abawala abalala yali adda ababeereeta bagondi naye musajja aye negana amawulire kino Shifa kyakola twanditegedde tutya nti oli Nabidongo singa teyatwala budde bwe ne tuddamu ebyo nawe wennyini olabira ddala n'ogamba nti Faruku yalyoka ne yeetegereza oli Nabidongo tetusobola era Shifa kye yakola kyekyali ekituufu katulindeko bulingi Shadia bambi beera n'okusalawo okutuufu kale n'abazadde bayinza okuba bakugambye
n'abantu bano abantu bajja kuba essimu omanyi abantu bamanyi okuwoza oyo kati gwe oli muntu oyagala kweteeka ku muntu simanyi mulema simanyi ki kunanga oli mulema naye tajja kuzaala baana balema ekyo ekirwadde kigwa ebyo ebirwadde bigwa ne kigwira omwana ng'alina emyaka 15 kati nze nina bulaza wange gyali eyo kati mukulu naye teyali mulema naye yakuba bukubi sama bino omanyi eby'abaana yakuba sama okugulu ne soketi n'ekyuka soketi mu kisambi ng'ali myaka nga na 10 oba 12 omwana kati yafuuka mulema ng'olowooza bamuteekamu ekyuma emulago mu soketi omwo naye oyinza olowooza yazaalibwa bw'atyo okitegeera kati musajja mukulu si mwana oba musajja mukulu yabeeranga Bulaaya nga yeekolera ssente ze tali mu wheelchair okumala emyaka ensi munnange naye bamusuulewo nti yalemala ensi weetambula Shadia bw'osalangawo ekintu ekikuwa eddembe kibeere kikyo ate bw'okyawanga ekintu tebakugamba nga bw'owuliranga ng'ekintu tokyagala kkiriza nti tokyagala okigaane bw'obanga okyagala kitwale ku mutima gugwo era nali njagala kugamba Faruku ave mu bina bya gundi simanyi kale bannondere naye naawe beerako nti ogambe Shifa nti naye mu butuufu nange omukazi oli gwensinga okwagala mu bulamu tuyinza okufa okusonga ku muntu naye ng'olina gw'oyagala nga naawe olaba alina akutwala mu maaso yes ekintu ekyo kikulu kati Shadia osobola okukeera ku makya n'ogenda ewantu nga ne bagamba nti simanyi waliwo omwami asobola okukuwasa nze ndi wano mu Amerika naye nga togenda kunfunire kumpulirira mu mirembe nga togenda kumpulirira mu mirembe ng'era nja kuddaawo just nadde njagala kweragirako biki okitegeera nze ndudde wano mu Amerika naye nze sipostinga sibeera biki nate nga nze omu ku babeera mu bibuga ebisinga okuba eby'amaanyi ebiri expensive San Francisco naye nze tolina page byonsangamu naye abantu bonna obasanga beemulisa oli n'ojja omugwamu olw'okuba omulaba so busy zaalimu n'ogamba ono nafunye kumbe gwe wafunye just kweraga talina nnyo kyali naye ng'ogenda kuba ne Faruku wo mweyagale mutambulire mu bulamu obutuufu ofunye famire Opushifa tagenda kukeera ku makya kuveemu olinga ono agenda kuba nga sisitawo wawaka mulimu n'abantu abagenda okubeerawo mu bulamu bwo ate n'ekyokubiri bw'olabanga ekintu nga ekyaddala tokyagala tosika mugamba Shifa ekyo nkitadde temuddamu kujja temuddamu kundowoozaako kibe nga kiwedde era tajja kuddira naye bw'owulira nga ekintu okyagala nga gw'owulira okyagala kijja kuwa emirembe Faruku si muntu mubi si musajja nze si ye musajja gwe batunuulira kale lwakuba nti mulema naye feesi ye ate yennyini atunuulikako oba okitegeera ate musajja mukozi omanyi ebyo ekintu nakyo kikulu nnyo okubeera n'omusajja nga mukozi alina ebibye biva ku by'obulema wabula yeesobola mu buli mbeera yonna yeesobola mu buli mbeera yonna ng'ovudde ku bino ebyaffe bye tubeeramu nti tunyumirwa kapo simanyi biki naye nedda nga tuzire mu byaddala abantu batunuulira naye gwe waliwo n'abantu abamu nga bagamba bugambi just nnyinza okuswala naye nze Faruku nandi mwetwalidde simanyi biki okitegeera ng'oli atyamu buti naye ng'awulira okusinziira ku profile ya gundi ya Faruku musajja mukozi alina ennimiro ze alimye alina ebintu byonna kale teyasoma nti oba yasoma naye waliwo ebintu ebimuyimirirako n'ogamba ono omusajja mutwala lwakino muntu mulamu ekyo ekisooka ekyo kikulu oli musiraamu naye musiraamu ekyo nakyo kikulu temugenda kugamba nti nagenda n'akasajja nga mmanyi tekanywa mwenge kannimba katamiivu ekyo kirala ekyokubiri alina famire togenda kumulekwa nga bw'onaagamba nti omusajja tumunoonyeza omukazi talina famire ayagala kunoonya famire ye yennyini alina famire alina maama alina taata weebali togenda kumenyeka na muntu atalinaako waavu okitegeera ekyo nakyo naye ng'ensonga yonna enkulu nze ngambata nti bw'osalangawo salawo nga ggwe
ate ng'oyingira mu kintu kati ekintu Faruku wamutunuulira n'omulaba. Ebintu ebimu bye wamwegombako sigamba nti wamwegombako olw'okuba mulema oba ki, naye waliwo ebintu bye wamutunuulira muntu mulamu asobola okukola ky'oyagala ate obeera naye tatya ate kubeera mu famire yo. Kale nze kambaleke tujja kuddamu okushifa kamala okwogera ne mukama wange nyinza okuddamu nenjogerako naawe eddamu obudde. Kale ssebo, salaamu alaikum. Alaikum salaam. Abikwegambidde abadde nga ali ku bunkenke mwami Ismail San Francisco fani waffe way back amanyi ddundu y'omu ku bantu b'eddundu betuyina tutambudde naye, so he knows the story. Actually waliwo n'abaagamba Jessica tumusosodde olw'eddiini era oyo namugambirawo nti ate kati gwe seetaaga kwennyonnyolako kuba tommanyi, because tuliddenga ne baggaadi tukoze byonna nga balokole. Mbedde ne maama eno ka nteeka nawo bwe nti omutwe nansabira nga mulokole, kati gwe seetaaga kunnyonnyola. Beebo abavaayo ng'olaba ffala ateetaaga kumunnyonnyola. Shifa mutusosodde lwa ddiini, kati ate annenyeza bali abalonda, abantu balina bye batunuulira. Kati gwe bw'obanga bino ebintu bibanga kifaananemu bwe tugenda ku interview. Nze bwe ngenda ku interview nga nsaba mulimo nentuuka ne ŋŋamba we nsaba omulimo nti nja kutuukanga essaawa ze njagala ku mulimu. Oba munjagala 2 nze zange nzuukuka 6. Take me as I am, sikyusa, I don't change. Nsaba mulimo. Kitegeeza omulimo ndi mu gujookingiramu. This thing was serious. Tekyali kya kujookinga. So kubanga omuntu avaayo naga Shifa obadde okozesa Jessica, Shifa okozesa Shadia, ani gwe nkozesezza ng'omuntu yakwenoonyereza n'akugamba Shadia wankubira essimu emmeka nga sikwata ng'oyagala Faruku, ng'onga Shifa ndabye Faruku ali singo gondi yabakyayi wankubira emirundi emeka namala bbanga ki nga sikwata ssimu zo. Nomala n'oyitira n'ogamba gaadi. How many times? Just uli aso kunjulira Shadia nsubira, it took you 2 weeks okunfuna ate ng'oli close nkutwala nti nkwagala ngo owange because njagala nnyo omuntu w'omutima omulungi. Shadia walaba ebintu bye twajja tukola no supportinga akatono ko wayina but wayimirira naffe. That is how much I love you. But okyatuuka ku Faruku nagamba saagala kino omuntu ajjerwa excitement. Saakuddamu saakwata ssimu yo for 2 weeks. Nga ne bwe mba nkukutte nti nyina ensonyi nga ga Shadia nvuga enkujjako nga saagala oyogeze excitement, njagala okifiiringe nti okyagala. So it was you, not me. Ate n'abagamba Shifa ososola eddiini, ekyo mufunemu ku nsonyi. Nsuubira gwe nninza n'okuba nkwagalidde ab'eddiini yo n'okusinga gwe b'obaagadde. If I'm to line up the people bentambudde nabo mu lugendo lwabwe ng'abamu balokola abamu simanyi na ddiini ze basoma n'abamu simanyi basinzaani, kati gwe bw'oba oyogera n'abantu londamu. Fe we've walked with people. Kati nze kino ekintu ky'okwagala abantu tebakinsomesa. Nange ngezezaako kirwanisa nga kintami, naye waliwo by'otuuka n'ogaa nti gwe bootyo we baakutonda. Nogaa naye ate okuba waliwo olaba ab'omutima omubi nogaa okuba ne guli omutima omubi kambeera ate ne guno. Bye nabasiibudde dda. Mweraba, assalamu alaikum, we love you so much. Tujja kulaba Shadia bannanga ata subscribing Hope Shifa Entertainment ogenda kumisinga. Ate tulina nno n'Omusudani yazze n'atufumbira. Yatufumbidde nange eri emmere. Abantu bagiwoomeddwa kirabika, naye mugende eyo mulabe. Tulya kisera. Tuli mu season ya kulya yani kisera and kombo. Nange kiri ku Hope Shifa Entertainment kitokota mugendeyo. Otherwise, we love you so much. Thanks for watching. Abayina positive energy, thank you. We love you. Obanchi bagambe ntya bambi I can't nza amaso ga love. I love you so much. Mweraba.
obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.